nga bwe nsoose okubategeeza nti ensonga ezange zange naye ate emirimu bwe mba ngikola nga siri wano ku kamera eno message gye ŋŋenda okuyisaawo eno yange ngivunaanyizibwako kyenkanyi si National Unity Platform si His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era bw'oba olumbalumba nze si bakulembeze wabula bw'ondaba nga nnina omulimu gwenkola nga ndi ku kitebe oba nga ndina omukulembeze ogwo teguba gwange kasita olaba nga nkugambye ndi ne oli ku Map Media TV ne President ebyo byonna ebiba bifulumye biba bya National Unity Platform officially naye bino byange era programu eno tuula mbyogere bwe nfuluma n'empitibwa nga mukama wange alina waalaga ebiseera ebisinga mbaawo mukama wange bw'aba alina waalaga oba mukama wange bw'aba alina byagenda okwogera mbaawo nga official enewe mba siri naye mukiikirira mu byalo eyo gye ntambulira era yonna erinnya ntambuza lirye n'ekibiina kyange kya National Unity Platform mukuliko eyo abagenzi okuwandiisibwa olwaleero okwewandiisa olwaleero ate nenkubiriza nammwe abatannakebera nkalala baganda bange mugende ekirala enkalala z'abavubuka abasajja bazikwese bw'ogenda weekeberera enkalala sooka obuuze n'olw'abavubuka abavubuka tugenda balonda Museveni watandikira okubba akalulu naye ku polling stations abamu abasinga enkalala z'abavubuka teziriiwo so mbegayiridde gwe bw'ogenda okukebera enkalala sooka obuuze n'olw'abavubuka naddala gwali wansi w'emyaka 35 okukka wansi ku 18 sooka obuuze olw'abavubuka we wali akalulu Museveni wasooka okubbira akalulu k'abavubuka so nkusaba ekyo nakyo kikole tuyiseewo then ndowooza mumaze okujja tutambule mpola mpola tutambule mpola mpola bwe mba nkola omulimu kebe enswera kebe enjuki kebe ensiri nesala mu maaso ga kamera nga ndi mukwata sisosola ekamera yange tesosola kubanga teriiko editing don't record this buli wondaba nga nkutte kamera bwenti mba ntadde essasi mu kyemba eryo lyessasi lyange erikuuma omukulembeze wange wadde ng'essasi eryo bwe ndikuba liyinza obutakutta naye ate liyinza okukasuka gye ligenda okukasuka era nga bwe nayogeranga ku byampuuga naye nali bwe mba nkookinze ne nteekako data ow'ebitaano gwe nfunye mu bulumi ne nteekayo bwenti emikono gino gituluma ne gitufuuyirira oluusi n'oyogera muno ne mukuluma n'owulya nga tokyayogera tetuba ku firimu olunaku olwaliro njagala obbategeeza mu butongole buli wootulaba nga tutaddeyo kamera tuba tulumbye folonti eriko abasajja abatuddiza amasasi ffe nga tutaddeyo buteesi kamera eyaffe tufulumya ssasi wabula buli woolaba nga tufulumye ne tuteekayo kamera tuba tuli ku fronti nga tuwanyisiganya ebifaananyi ku masasi era nze okudda kwange ewaka ebasaala nakuyambibwa kwa mukama okudda naye abeewange okutandikira ddala n'omukyala wange n'abaana abato bennina beebaza mukama nga nkomyewo kakati ate saagala kubeera ku mulimu gwe ŋŋenze kukola nguzannyiremu omulimu gwe ndimu gwe nalaba nti nsobola okukola nze nengwewa voluntary nengwewa ku bwannakyewa era gwe nkola omulimu ogwo gwali gwa kuteeka kamera gye ntegeera nteeke mu basajja n'abakazi abagezaako okutumalako emirembe ekyo kye nkola kaabe Museveni ngimutunuzaamu kaabe Muhoozi ngimutunuzaamu kaabaani ngimutunuzaamu singa mba nfunye gaapu we ngimutunuulizaamu then mmwe ne musunsula ababa balabye mapu waliwo kamera waliwo omuntu wati muzoominge ne tuzoominga erinnya ne mubiraba ne mulaba ennamba z'emmotoka ebyo byenkola kakati gwe bw'oba olina mukwano gwo
nga toyagala mu recording mugambe tasala mu kamera yange oba tasala mu kamera zaffe. Naye olwaleero wadde ndi mwogezi w'amawulire aga National Unity Platform, olwaleero sizze nga mwogezi, disclaimer, sizze nga mwogezi w'amawulire ga pulezidenti era sibakiikiridde olunaku olwaleero okutuusa nga pulezidenti wange Sama ayina message gyampadde of which nga message essaawa yonna jjajjimpa. Naye essaawa zino nzize njogera nga nze, naye era njogera ku lw'obutume bwange bwe neetuma nze. Bangi mutunuulira nga tukutte kamera ne mulowooza nti tuli mu kunyumirwamu. Lw'oligikwatamu n'oba ng'oli waggulu eyo ne basungamukko katono bw'oti, essimu gye waguze miliyoni 2 n'ekkirira ne bagirinnya ng'ogiraba. Ebyo gadgets z'obadde nazo ne bazirinnya ng'olaba. Oluusi naawe n'ovaako, ffe abamu tuva nako ne tugwa. Katonda n'ataasa n'olinnya nze navaako ko ku mmotoka. Nga ndi mu maaso ga mmotoka ya pulezidenti n'engwa ku ttaka bwenti. Ebyo byonna si byejjusa, kubanga mbimanyi ebisingako naawo ebyokufa mbirimu. Era nali ku kamera eyankwasisa ekalangala, nali ku kamera. Ekyankwasisa gwali omusango gumu kunsanga nga ndi w'amawulire ge nalikolanga ne ge nali nkolako olwo. Sirina musango gwonna nti nabba muntu, natta muntu, nakwata mukazi, nakwatibwa ekalangala ne bannange lwa kamera. So bino bye ŋŋenda okwogera nsoose ne mbawa introduction nti whenever you are nga you don't want to be recorded, kindly please togwa mu kamera za map. Oba oli wa struggle, kamera ejja kulaba ng'okola bya struggle, togibeeremu. Bw'oba toli wa struggle, kamera ejja kulaba. Waliwo baganda baffe bajja kulaba, ate nange olumu bwe mba nkusise ne nkulaba bwe nti mba nnina lwaki nkukutte. Siba kujja ku vidiyo eno, bingi byali badde bibungeesebwa mu bukyamu bwabyo, kubanga nasaba clarifications era n'ennyambibwa n'enziribwamu nga bwe nagisabye. Unfortunately nti okunnyonnyolwa kwe nasabye saavumye saawemudde era sirina gwe natyobodde, naye mu replies nasabye navumiddwa n'entyoboolebwa n'ensindikibwa buguruupu n'ensindikibwa abantu abankoze bwe bati, of which is okay. Buli muntu ayina side gya approachingamu ensonga ze. Bwe nataddeyo ku essaawa 21 eziyise, nakoze post eri kiriya nnyo ng'eri ne mu Luganda. Ne mmanya nti abantu abamu tebasobola kusoma. Nenkolera ne mu kavidiyo ako, nenkoleramu audio. Nga waakiri bwe batwistinga audio ono, ebigambo biri bijja kusigala. I was clear mu lulimi lwentegeera. Mu ssaawa ezo nga zigenda mu mukaaga ogw'ekiro, nawandiise bwe nti mwenno be bagambye obugambi nga temukitegedde, mukiwulire okuva ku nze, era oddeyo ku posti gye nakoze ekiro ogirabe. Olowooze nti then ojajinge nti nalumbye oba saalumbye. Ekigambo ekyasookedde ddala nagambye ono yembega abega pulezidenti buli wadda, era tetumanyi bwatutuukako, wabula ate ku kivulu kya Saha yalabiddwako ne Patricia Sewungu, ate oluvannyuma pulezidenti okutuuka Paatu yafuna omukisa najja n'abuuza ku pulezidenti ne first lady. Paatu waffe kubanga waffe nawandise Paatu waffe, omusajja oyo muwummuza omumanyi kyenkana wa? Nze nga banzisa ebibuuzo abaakulaba. That was my polite request. Nga maze okuwandiika biri, nagambye Paatu waffe, omusajja oyo muhumuza omumanyi kyenkana wa? Nze nga
banzise ebibuuzo. But before posting this, sayagala banange mu recording. Before posting this, sayagala be postinga nedda. Ku lunaku nga presidenti wali Patricia yandaba kubamu bamanyi naliwo nga ndikodinga. Patricia yangamba nti video eyo njagala. Ne mugamba video kubanga nalina video nyingi okuva emisana nga nina byenkutte kubanga nze sagenda na president. Ekibibi ewagonde wamuwanga kivumbi. Enkeera Patricia twali tugenda ku lwokumeka ku Sunday twagenze lwakumeka. We twagendedde wono omusajja muganda waffe Sejjemba. Tuba tuli mu mmotoka nga ndi n'abaana mu mmotoka. Patricia nankubira simu. Sewungu gwe ngamba. Nangamba gwe lwaki tompereza video yange. Ngamba oki ne muganda epaati. Nze omusajja omukulu tolinamu waddaako obuntu n'akatibwa nakamuŋŋamba nti maapo oli otya. Video gye nagambye eruwa. Ne mugamba Paatu bwe namuddamu bwentyo Paatu yanziramu n'aŋŋamba omanyi mmwe temulina magezi. Temutegeera kye muva mujja okusigala nga muli banako. Nali ninaanye munnange nga tuli mu mmotoka yaffe y'amawulire tugenda ne president. Nali gwe ninaanye yali Faruku. Faruku nambuuza nti omukazi ng'akuyisizza bubi. Emabega wano waliwo basama n'abalala bonna nga bwe tuli. Nenziramu omukazi ne mugamba mukazi wa tunvumira ki? Nangamba muli basiru. Ne mugamba nze naani? N'abeewaka oba benkola nabo. Ai nendowooza oba kati nensijukira nti ate eggulo limu si ye yabadde ki? Si ye yabadde nti twadde mu King Sala nti omukazi akyatamidde. Oba osanga yabadde atamidde. Omukazi nenzijjako simu ku mukazi anvuma. Teyakomye okwo nampeereza message. Era nga anvuma. Nengamba ye ne muddamu ne mugamba ne Patricia onvumira ki? Kubanga nze mukimanyi ebyaddala siwemula. Era ne bye yanvumye sisobola kubiddamu wano. Nabadde nziramu okulikodinga ngeno bannange bankuba olwali nti omukazi wamukoze eki ne mugamba munaye sirina kye naamukoze akubye bukubisemu era nga bwe mugiwulidde. Nali ndikodinga message endala Patricia ngenda okulaba nga mbulookinze putu. Nenga mu bintu bye nali njagala omugamba ezo essaawa singa yali ampadde obudde nali njagala mubuuza nti Paatu wabadde n'omusajja gwe bayita muwummuza omumanyi bye nali njagala nambulookinga nangamba nkoze ntya nga sirina kyakkola wabula nga nina question mu nze. Emabega kaawo nze kennyini nze navaayo n'abaana abalala nga twali tuva oba Masaka kukola ki. Muwummuza n'atusalako era n'atuvugisa obubi ng'ayagala natutomera bw'ateekayo radio call. Ne tukwata omusajja oyo video nagikutuddemu bukutuzi n'abalala ne bagikwata nga Muwummuza atuli bubi. Ne president yennyini ayogera ku musajja oyo nti ne bwe tuba tufuluma ssaawa 6 nga tugenda kufulumira mu geeti y'ekyemmanga. Muwummuza amanya nti tugenda kufulumira mu geeti y'ekyemmanga. Bwe tuba tugenda kufulumira mu geeti y'ekyengulu Muwummuza amanya nti tugenda kufulumira mu geeti y'ekyengulu. Era Muwummuza abeera mu kapulimaaka ennamba gye nabateerako awo era gye nabateereddeko n'eggulo. Bwe tuba nga tulina ekintu kyonna kye tugenda okukola Muwummuza ajja n'apakinga mu tinted ye. Bwe tutambula ekintu wontu wona waakiri afuba okulaba nti atunyigiriza adde ku layini wali president wennyini bwe watuwe. Ne tutugamba bannanga omusajja tumukoze tutya ne tuteekayo video. Nenga aludde nga ajja tugira bwati nenga abaana abamu bali
bali open bali gundi kini bamanyi okuteekawo embeera era tetukkiriza muwummuza kutuyisa tuteekawo envuga n'atatuyisa saafunye mukisa kubanga yabadde ambulookinzi mu bivumo ebingi bye yabadde anvumye ani nowingire nga sitegedde na kivumo lwaki anvumye sitegeera kyetuva tubeera abaavu tujja kufa tuli bakopi nga nkola posti ng'era mbuuza paatu waffe omwami ono omumanyi bw'aba tamumanyi munnyonnyole who is that mwaki era aveeyo annyonnyole omwami ono amumanyi. It was a polite question. Saabaddeko na bukyayi bwonna ku mukazi oyo oba ku muwala oyo oba ku mukazi whatever. Aya posti abasinga bagitapuse bulala ne bagenda okugimuweereza oba naye n'agiraba n'agitaputa bulala eyanteeka mu buloko nanzija mu buloko maama nannumba. Nsaasira abasajja nga bawasa nga Patricia mukazi wo I'm sorry for you. Nsaasira abaana abayinza okuwulira ku bigambo bya Patricia nga maama we abwe I'm sorry. Patricia nanvuma mba nakavaako omu kuba okukitebe atali president atali Lubongoya atali chairman Nyanzi atali security atali lopu nankubira ne munnyonnyola. Patricia na katako na ngamba kugamba natuzindika messages okumukumu. I've talked with the president. I've talked with the first lady. Ngamba okay. Mwabagenze mu batukulira aho kiwedde. Omuntu eyasindise message nti ayogedde ne mukama waffe president ow'eggwanga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddibwamu kubanga bw'ongamba nti oyogedde ne president meaning ndikati ekisigadde obirekedde map ne president we kubanga oli it's just a click of a button map nkwetaaga abatalina kimalayo mba mutuuseeko bwemba kumpi bwemba wala mmotoka njireka ne ninnya border. That is him to me over to us. He is the top, no question, no what. You go map nkwe abatalina kimalayo nga nsimbo. That is him. Kati bw'oba omuntu wagambye nti njogedde ne president ate n'oyogera ne first lady, those two people highly respected. Ate n'omaliriza nga mutegedde nti okay kati omuliro gugenda kuzikira bampite nnyonnyole. Ate n'ovaayo n'ojja mu ddakiika ezo n'okola wakamala okwogera ne president eddakiika eziddako 3 n'okola live. Bw'omala okukola live oba za TikTok ozityo obwedda bazireete n'omaliriza okukola live n'okola post eko nga okola fayinga otereeza embeera nga bweyina okubeera n'enjiwulira kubanga bampeereza simu message ku ssaawa za kumakya. Omukazi nampeereza ekintu kino nammwe kye mwalabye. Nantegeeza nti Saha yabadde mbu awandiikira Saha the woman is chasing me on the table. Then ku ssaawa 12:01 gwe yagimusindikidde. Wabula ku ssaawa emu mwe mugende ku posti y'omukyalo oyo. Ku ssaawa 12:03 n'ateekako erinnya Muhummuza. Wali zibadde ssaawa 12:01 wayisewo eddakiika 3 n'ateekawo erinnya Muhummuza. Era ne wayitawo eddakiika 8 n'ateekako ekigambo King don't worry. Enjoy your show. We shall sit anyway ya mukwano. Dayo gwe eyaposti nzenga wakopi ebintu bye. Omukyala n'avaayo n'antegeeza nti baamusitudde wabaddewo sikafo. Ebifaananyi ebyo byakubiddwa nga waliwo sikafo.
era bamulikodinze ne video nga waliwo sikafo. Wabula mu kunnyonnyola mu posti ye yategeezezza nti waliwo ne video nze mukuŋŋamba. Naye mu kunnyonnyola mu kifo ky'okuleeta video nga waliwo sikafo yaleese posti gye yasindikidde King Saha ku ssaawa 12 n'eddakiika ezo wakati mu tensioni ya King Saha oba ye yabadde n'essimu wakati mu kivulu ekya King Saha ku ssaawa 12 yabadde asobola okusindikira King Saha message bw'amuddamu King Saha atereeze ensonga. Ekyo kimu ky'oba osooka okuteeka wali. 2 mu kunnyonnyola kwokwe nti baamugobye ku mmenza kituufu, but where is the scaffold video eyafulumye nga bamukwata bamufulumye. Ekisookera ddala Muhumuza yabadde omu ku bateesiteesi abategese VIP tables. Muntunule mu maaso era emmenza emu ng'omukyala asituddewo Patricia kubanga siko yabadde alina okutuula. Patricia bayise Muhumuza atereeze embeera oyo omwami gwe mulaba mu kifaananyi. Anti mbagambye oli nsose kubagirayo yabega pulezidenti yatusumbuwa buli wamu tumupostinga buli wamu. Ye yabadde mu VIP ewagenda okutuula abakungu nga yabategekera abakungu aba National Unity Platform okusingira ddala kubanga be baguze paper gundi towalabyewo wa NRM era nga emmeza zitegekebwa nga bw'ozivaako eyo gy'olaba yabadde eddako yabadde ya president era Patricia we yabadde atudde nga nene endala etuddeko omukyala gwe babadde bayita Grace eyo era gundi Patricia gwe bajjeewo bano abala ne babaleka kubanga emmeeza gye yabadde aguze si yeeyo. Muhumuza ajja okwetunulako nga beemanyi. Yazze okutereeza embeera nga Patricia akwata Muhumuza ku mukono nga Patricia akwata mukulu Muhumuza ku mukono nga amutwala emmanju. Wakati w'eddakiika 4 n'essaawa ze baamazeeyo omu ku bannaffe era gwe ngenda okwogera erinnya mu gundi mu bbanga wano katono nnyo ng'agenda amusanga ne Muhumuza ng'amuyita nti Madamu Patricia Sokojje ng'amubuuza nti omwami gw'oli naye omumanyi. Mu kunnyonnyola kwa Patricia yalaze mu kunnyonnyola kwe mu posti ye yalaze bw'oba ogenda ku peegi ye yalaze nti tamanyi musajja tamanyi muntu gwe bayita Muhumuza n'erinnya yabadde amanyi nti Muhumuza ly'oli mukazi eyamusituddewo antiiru nze bwe nalyogeddeko mu ssaawa 11 eziyise bwe yakyogedde. Yategeezezza nti erinnya Muhumuza talimanyi n'omusajja tamulabangako. Mbu she heard ghetto speaker call his name Muhumuza and that is how I got to know who he is.
yabadde tamumanyi naye yawulidde ghetto speaker ng'amuyita kwe kumanya nti yoyo gwe tusiiba twogerako era nga ye mukyala asiiba yeekalakaasa olw'ebikolebero ebikolebwa mu Uganda n'okusingira ddala ku pulezidenti waffe era okwekalakaasa akukulemberamu nnyo okwebweru naye tamanyi muhummuza gwe tusiiba twogera nti atulemesezza essaawa yonna ne tukola alaamu ne tugamba bwe mubuulira pulezidenti ng'afunye ekizibu muhummuza nga tamumanyi it is okay ayinza obutamumanya wabula munnaffe bwe yamusanze omu ku media team yaffe bwe yamusanze manju n'amuyita n'amugamba nti soko mbadde nkusaba mbadde soko jjeko kubanga atera omulaba olumu ne first lady olumu ne president ng'abalinaanye yabadde concern ku lwa security n'amubuuza oyo omumanyi n'amugamba nti ye nti yaani nti ye muhummuza tolina ky'omumanyiiko kirala nti just mumanyi ng'omuntu ankwana mumutaginga ajje yebyewakane wano yavudde ku table n'akwata muhummuza ku mukono n'agenda naye emanju okuva mu butebe buno nadde emanju ne badda mu kafubo bokka wakati w'eddakiika 4 ku ssaawa era omwana oyo omuvubuka oyo bwe yamutuukiridde yamugambye nti mumanyi bulungi nnyo ye muhummuza naye abadde ankwana oba abadde ankwana not on that very day abadde nga ankwana mugatte dots ezo singa mba nsobola okufuna wano ekintu ekyamangu Patricia bwe yakimanya nti nina video z'endicodings Patricia n'angamba nti nsobola n'okuwa ssente mu video ne mubuuza video ki gy'ogamba okumpaamu ssente ng'oledde video gy'ayogerako nze nagipostinze dda ne ku YouTube era bw'ogenda mu video ennya ze nateekayo ku olwo ennya video eyo Patricia bw'abuuliza ku president ne first lady bwe yabahaginga nali mmaze ogi-uploadingayo which means nti teyali ya gundi nti nina kugikwata njiwe Patricia ampeeki ssente olwaleero avuddeyo n'akola ekyobulimba n'agamba mbu nakeera namusaba emitwalo 400,000 egya Uganda muwe video bw'aba agamba nti yali ayagala kumpa ssente kitegeeza video gye yali asuubira yali nzito nnyo nate nga nze si gye nnina ng'amanyi video nina video enzito egenda omuyiwayo kubanga omuvubuka yamutuukirira ebbali n'amugamba nti ono gw'oliko yembega abega pulezidenti obadde omumanyi nti nkimanyi naye ankwana naye nga baava ku mmeeza we baali era yatwala eddakiika 4 ku ssaawa nga tannadda na mu kifo kino era bwe yakomawo baamuteeka eri mu nsonda era olunaku olwo waliwo omuvubuka omwe eyamukuba empi kwolwo lwennyini yakwata omwenge n'anywa ng'ali yeefudde atamidde n'akwata omwenge n'atandika okuguyiira abantu bw'ati ku mutwe era omu ku security yaffe abamu ku ba security baffe yamuyisaamu akayinga sika nene just muzzaamu empisa ngamba nti otuswaza on that very day era omukyalo oyo bwe yajja okubuuza president yesoka enyingira gye yayingiramu yali ndala nnyo of which it is okay okubuuza ku president senga oba weweereddwa olukusa it has no problem era bwe yavaayo teyadda mu kifo kye waatuula we yatuula we yali atudde yayimirira awo ku layini we yakoleranga effujjo ng'anywa omwenge nga bwaguyiwa bwe muba mwagala okuwakana muddire omusajja waffe omulema atambulira wansi kyeyagwako era njagala omukyalo oyo yagambye nti maapu yansaba emitwalo 4 this is the chart Patricia yaliwo wano
eno ye chat njagala akole chat yange afulumye ne audio yonna ng'eriko egamba nti paatu nina video mpe emitwalo 4 afulumye gundi yonna nga alinako gundi yonna efuluma gyasobola okufulumya ng'eriko maapu yino era ndaga wano yambulookinze video message za Patrice ya zizino zonna ez'okuvuma zizino era mulimu ne audio ziri wano waggulu audio ziri wano waggulu era we yamperereza na kano mukalaba nenzija ne muteerako olw'okutereeza gundi clarification ye ne muteerako ne mugamba ongambye wano omukazi yakusitudde ku mmeeza naye ate wano ogamba ate muhumuza ate yakusitudde ate mu kutereezaako kwe agamba wali nti yabadde tamanyi muhumuza anti bwe yawulidde geto speaker ng'amuyita ndi muhumuza ye n'amumanya naye ate bwe yavaawo n'akwata muhumuza ku mukono n'amutwala emmanju wa stage abaaliwo aveeyo wano aŋŋambe nti teyakikola nzanye audio bw'aba awakana aveeyo wano nzanye video atandise okuteeka abantu abatali na mu bintu bino n'akola video eno ndakonkole audio kakati owulira omukyalo ono agasseemu n'abalala lwaki nkitadde wano nti yabitadde dda ku gundi ku tikitoko ye na biki byonna omukyalo ono twamusanga Busanze Busaabala ng'abantu bagenze mu life yaabwe eri private ono twamusangayo Busanze Busaabala kwe nasooka okulabira omuntu atali muyivu na mugunjufu someone babuukinze table y'abantu 5 oba 4 nojja n'obuukira abantu b'ebitiibwa b'osanzeewo ng'era bw'omwogedde kubanga bwakyogedde abantu abamu obasanze bali mu bulamu bwabwe buli private bali mu kunyumirwa bulamu bwabwe kubanga bw'ogenda ku biiki osangayo kati nga mami ne banyumya ebintu kugamba nga bali mu bulamu bwabwe nojja n'okwata emmenza entebe n'ogiteeka wakati w'abantu abo ku mmenza yaabwe ng'otamidde oli mu kwogera birala n'okwata video kubanga mmanyi ebifaananyi ojja bifulumya n'okwata n'olyagala oweekubisa ebifaananyi ne weekubisa ebifaananyi ne Father Kiibi naye ng'ennyambala gy'oyambadde eri yakunama just kukwata ebifaananyi ebyo obifulumye ogambe nti nabadde ne Father Kiibi naye nga okunamye osaba bifaananyi nze myself nze nali nkutte kamera ne mbagamba mumpe kamera eyo nenkuba ebifaananyi mbikubisa essimu ya iPhone etaali yange nsalemu omukazi oyo bw'ati waggulu mukubeyo naye nga asanze abantu yazze bibye bano bali ku byabo batambudde bazze kuwumulako bavudde bweru bazze kuwumulako ku biiki ya pulezidenti waabwe nojja n'obeegattamu n'otandika kutandika nange nze father wansabira nali mulwadde bana twekubisa ebifaananyi ng'omukazi alinga omulalu alinga omuwendule aleese kati kanku anti byakwogera yaleeta eccupa ya walagi ku mmenza nenkwata eccupa ya walagi ennene n'enjijji nembagamba mutumye eccupa endala eya walagi ne bagitumya nejja nentwisitinga eno nenzizaawo eri eno nenjijjawo nenkwata eccupa ya soda era gye yaleetera Rebecca nembabuuza nti agisumuludde mugimpe nenjiteeka wansi kyasobola okubijjukira
era byonna byaliwo nga video zino zifulumye byabaddewo nga bifulumye bino oba byaliwo before obugunjufu osanze abantu babitiibwa. The father is a respective abantu be respecting higher. Osanze omukyala aweebwa ekitiibwa wano mami babi. Osanze mama waffe azaala Rebecca, osanze Rebecca abantu abo beewa ekitiibwa, osanze ne brother waabwe botamanyi nako. Nojjanga ozunga kubanga walabako Rebecca e China simanya mu London. Nojja n'ositula entebe n'ogiteeka wali n'osindika n'abantu oteekewo owulirize biki. Bino mbadde sijja bigamba kubanga wannumbye nga njagala abantu bamanye era lwaki na bino mbyotaddemu lwe video esaturatinga ng'ogasseemu abantu ogasseemu nti ne Kakwenza simanya Kakwenza mbu lwaki gundi bawoli agira bwati ate Rebecca yajja mu Uganda. The issue is about bakubye ekifaananyi ng'oli ne muhummuza ne bakwogerako. Waliwo ekifaananyi ekirala kyonna nga Rebecca oba any other person oba mami we ng'ali ne gundi ali ne muhummuza ne bafulumya ekikyo ne batafulumya kike. Lwaki ogatta mu bantu abatali mu nsonga zo? Rebecca agaba akubidde essimu wamukubidde nga takwata ng'ali bize nakkubira nga tokwata nankubira nangamba nti mbadde njagala munteekeko gundi onteekeko Patricia nensooka ngana nene ngamba ono simusobola mutenguwa namuteekako natandika okwogera nenjogera nangamba no sooka ondeke njogere ne mugamba itandika okwogera nayogera abadde bw'amazeeyo ne mubuuza nti how comes nti customer wange abadde agenda okumpa emitwalo 40 ate nakuvuma nenkubulookinga ng'ate ogenda kumpa emitwalo 40 aga video. Other people here bagamba yapingi mbu mapu wasabye Patricia said nzigana zijja kuba pyate nzijja ku Patricia omunaku munange nyinza n'okubanga musinga nako kyansingako passport munaku munange enjawulo gy'alina nti alinnya ennyonyi nze sigirinnya ndi wano ne tujje ku ground tulabe oba nsinga kiri n'obwerwa nsinga kubanga ndi muddugavu. Omuntu ayagala sente omuwe sente akuwe video omuwe sente ate map media gwo complaining nti yambulookinze kati atenze navumye customer wange agenda okumpa emitwalo 40 omanyi bategeeze emitwalo 40 kwegamba nga nigenda kufuna emitwalo 40 mu ka video oba ka clip oba ka video akeddakiika 2 obeemu oba dakiika seconds ompe emitwalo 40 atenze nkuvume nkublocking. Is it possible when you put it in mu mutwe gwo wamma gwandaba osobola okirowoozaako? Ba MPs bameka bannabyabufuzi bameka abalina sente abafuna omusaala nga bali mu millioni 3 plus abalina sente nga simu zijja n'omugamba olinga kino. Kola ky'olina okukola mu bantu tojja kungulirira ku sente kati ate ndye sente za Patricia ye ng'ozijjawa ozijjawa nga ne mukutuuka okugenda sente zakubula okuddayo simanyi okukyusa tiketi yo $2 2. Okubidde abantu ofunye era akawunti obwabeerangako nga butukuba nga twogera ku mpuuga era bwe akawunti era bwe bumu obwazuukidde era ne butulumba ne bunnumba si ne butulumba ne bunnumba era bwe bw'obutandika mugenda tutamya struggle mugenda kola bwe struggle nani nze omulimu gwange ngubagambye gwa kamera lwaki nkwata kamera ongambe ompe sente zaaki video gye mba nkutte oba yalowoozeza mukwatidde video eri emmanju munga gyayagala muwe ampe sente simanyi era ndowooza mu kugizitoya mbw ayagala ampe sente yabadde alowooza nti ye video eri bweba yabadde tezitowa nga terina bye yabadde ekulaga wabadde osaba yaki wabadde oyagala kunsasulira ki sente mapu ayagala nnyo sente nga bameka be wali ovuddeyo wano
n'ogamba nti Mapu ayagala nnyo ssente yatuuzizza mu nnabyabufuzi mu kafubo n'amugamba mpa ssente bw'otampa ssente nja kukuba. Bring one here. Bring one here. Kubanga sirina. Kati ate gwe mukazi wattu ava ebweru nawe yeeyiyanga nze. Mukazi wattu olera bwana bwo n'ofuna akasente kati ate nkugiyiye nkuggyeko ssente ziruwa. Wafudde n'ogamba mbu simanya waliwo omukyala gwe nagulira ka kamera simanya kamera simanya nina omukyala gwe nagulira kamera yes ka kamera kamu aka spy nenka mutwalira nenka delivery nga nenka omwana naka delivery ng'omukyala ayagala ka kamera ka munviiri okutuusawo mbu nga bw'akasamuka kukunala omukyala ka kamera n'akazza nga kamera sikyasobola gizza ku dduuka n'ensigala nayo kati mbu n'agenda ku TikTok gy'asanga ba Patricia Sewungu mbone kubako omukyala mbu simanya nansasulira ssente kumbe omukazi annimba ngenda okumaliriza enkeera ng'omukyala ankubira nti ssente zange mugamba baŋŋambye baakusasudde ssente nga ŋŋamba baani abansasudde ssente baleete screenshot. Patricia Sewungu ali mu kutambuza mbu Mapu nina gye namusasulira aleete live ndi ku live kuno essaawa zino aleete screenshot essaawa zino aleete screenshot nti she paid the lady $30 nzimuddise era aleete screenshot eriko nti Mapu abadde ansaba $40. Ebifaananyi ndako mbadde nina wano gundi wano alirudda wano ebifaananyi bye nataddeyo bituufu emirundi 100. Abantu abasinga kye batamanyi omuntu bw'awandika oluzungu mwangu wamwangu okukkiriza ddayo osome mu message z'omukazi ddayo zisome tamanyi muhummuza naye yabadde ne muhummuza era vidiyo egenda kufuluma yabadde ne muhummuza n'omuntu eyamusanze emanju era ye lwaki sizannyayo wati wano ku ddoboozi wano katono lwaki sizannyawo wano ku ddoboozi katono nnyo nsose nababuuziza ekibuuzo lwaki muhummuza yali mu VVIP nga y'omu ku bategesi president wagenda okutuula why yali omu kubayitibwa okutereeza embeera batereeza embeera lwaki muhummuza among all other security operatives why muhummuza ye yalina era bwe bagira kufunamu obutakanya lwaki muhummuza ye yayitibwa kati let us leave alone nti Patricia Sewungu kale tamanyi muhummuza tebemanyi tusoke tukisse wali kale yali talina kigendererwa na muhummuza tusoke tukisse wali muhummuza yali akola kye mu VVIP ewagenda okutuula abakungu ba National Unity Platform ewagenda n'okutuula president nga yalina okuyitibwa okutereeza embeera yalina okuyitibwa okugamba enemmeezi ebeere bweti yamanya ani agenda okutuulako muhummuza. You people who are attacking me, leave alone your friend. Tusoke tuwebuuze ekyo ekibuuzo kiri kimu nti muhummuza nga muhummuza gwe tusiiba tukuba buli kaseera nti omusajja atuli bubi aba n'emmundu aba ne radio call tufuluma nakola lwaki yabadde mu VVIP musale mu video mukitambuze mumbuulize nawe yankubye nina bupeji bungi obwesagala ku mentioninga ku wano bungi obwavuddeyo bungi musoke mubuuze omuntu gwe tulina kaka kuku gwe tubadde tuwogerako president amwogerako first lady amwogerako kyekizibu bwe tufulumiramu ku ssaawa 5 za kiro nga tulina we tulaga nga netugamba leero katuyite ku geeti y'ekyemmanga tumusanga yatulinzeewo dda nga bwe tuba tuteesezza nti tufulumira ku eno ku ssaawa bwe ziti ne twesindikira message nga zaffe nze ffe ab'amawulire ne security ne president tumusangawo. Lwaki tumusangawo president ne tubulwa emirembe omusajja buli kyakola kyonna waliwo kamera ezitunula nga zo zitunulira ddala waka mugundi mwennyini. We don't know whether oba bagingawo oba bakola batya
oyo omusajja yatubeerako ate bw'abeerako tajja nti avuga birungi avuga okulaba nti mwabajjako asigaze omusajja ogwo Kyagulanyi. Era ennaku ezo twali tugenda wa ebuyukwe yali era tukozesezza ensobi ku roundabout we bwayisawo mu ttaawo ne tumuvuga tugenda okutuuka ku roundabout eyegga yaza road awo nga Kaleerwe tuva ku yebwayisa ku gundi ku northern nga ne tumuvuga gundi waffe wa security n'amuvuga ne wa gundi wa mawulire n'amuvuga ne tumutawanyiza wakati awo ne yabaafu bakulaba ntadda either mu maaso ga president oba ku president kwennyini bwetutamukkiriza then gwe Patricia Sewungu leave alone nti bakubye ekifaananyi n'oweewolereza nti wabaddewo sikafu gwe ddayo mu ba forensics abanoonyereza genda otunuulire ebifaananyi ebyo yabadde amulaga message za King Saha yabadde amuggyako nnamba ebifaananyi ebyo biraganga wabaddewo sikafo oba ebifaananyi ebyo birabanga waliwo muwummuza ebifaananyi ebyo bw'obitunuulira waliwo ebifaananyi by'otunuulira biriko muhummuza nga olaga nti waliwo sikafu n'abantu abalala oba walabye nga waliwo muhummuza na gundi na Patricia. Leave alone ebyo biri ku table tukkirize kale wabaddewo kale sikafu ne bakujjawo then wamukutte ku mukono n'omutwala emmanju omwana waffe omu ow'amawulire n'akusangayo n'akuyita wamuzeemu nti omumanyi era bulijja kwana naye gw'ogamba nti tomumanyi mu message zo wali olaze nti tomumanyi kamala okunoonya wano ku audio kanoonye wano ku audio njagala kugikutulira wano maaso naye ngezaako okulaba nti eddoboozi lino tebalimanya kubanga simanyi bwe babinyiga ne babikyusa kubanga eddoboozi lijja kati maama gwe bw'oba ogatta emboozi ezo omuntu azze obba taawuluza kanyama n'omukwatako n'omuzeeri mu kifo ky'okutereezaawo gwe bw'oba ogattamu ki ng'okijja mu by'obufuzi gwe nga gwe okitwaliramu ki nga gwali mu omwana wange tekikoperagana nabadde ng'ani mubikuddamu kati maapu owulire onjaga zaaki nnyo kubadde nkubulidde amazima ne bwe nakuwa omuntu omulala gwe nali naye eyali avudde ku ttebo yaako nali bonna kimuli owulidde kitegeeza mukazi wattu omuntu tosobola kumanya byaliwo mu ddakiika 3 nga babavuddeyo mu ddakiika 3 kwana kuba yalwawo kati eyo bwe yalisobola omusajja eyo tetukamanya abatono omukazi n'akumawo n'abakwakulawo n'agiwa Jackson Moolo julia sikolozo bazulibazinganga n'amannya gaffe gundi eyo eyinza okukola obubi nja kumala kukyusa ddoboozi nina bwe mbadde njagala okutuuka naye ate mbadde nina ebirala bye ssaagala muwulire mu mboozi ezo bwe yavaawo ne bamukwata nadde emmanju kyekiri kyenkugambye nti ew'amawulire waffe ate gye yamusanga nga bali mu kafubo kaabwe kalala what they were discussing we don't know va ku sikafo kale eyaliwo what they were doing behind eddakiika 4 ku ssaawa yali akola ki gye baamusanga nina omuntu gwe nnoonya wano ku ssimu lwakuba sinnamufunawa bwe kiba kisoboka muŋambire Patricia akuba essimu eya video call muteeke wano twogerere wano gwe mumugambe ankubire akole ani block ankubire wano annyonnyole oba teyali manju ne muhummuza apart from kubeera
ekyo ekifaananyi kyemulaba oba teyavaawo n'akwata muhumuza n'amutwala emmanju ne bamala eddakiika ezaasukka mu 3 nga bali mmanju mwe mumukubiri obwedde abanvuma nti nyonoona struggle obwedda munkuba nnonyoononya struggle omulabe bwe tutambula naye osobola okunkubira video call nkubira video call omuntu gwe mmanyi nti alina obuzibu era bwe bulabe bwe y'omu kuba tuleetedde obuzibu ne mukusanga naye nenkukubira simu nonkubira simu nemba nga bikubuuza n'otandika kunvuma then oba oyagala nkole ki Yes, Mr. President. Esaawa zino nkubidde pulezidenti wange sikubidde nga mutabani wange nkukubidde nga pulezidenti wange bw'oba ompa assignment ompa yaki bw'oba ompa assignment oba ompadde mulimu gwa kukola ki kyogere mu Luganda oluzungu lukutawaanya walya school fees zennakuwa bw'oba onsindika ku assignment ng'okola lisiti onsindika kukola ki kati kyennakola kyali kikyamu ki ku kyenalaba n'enkikwata waliwo ensobi President wali mu kisaawe okuviira ddala King Saha mu kutesitinga biki byonna gwe wali muliko kwennyini omukyala Patricia Sewungu wamulabako kubanga denze kubake wenatandika ku mulimu kwa King Saha wali kumpeeredde okubanga abamawulire tebasala mu mmeeza zazali sawa nga 10 ya wenalabira Patricia weyalina oyo musajja oyo Mbega wamusanga balwana wamusanga akola ki balwana nga wenagambe nasanga bali mukwogera omalize mumuzoyo munaye nze bino mbigambanga mumuzoyo simwesembereza so omuntu gwe mmanyi nti Mbega oba omuntu gwe mmanyi nti ayina akakwate ku gavumenti ya Museveni abagitembeeta bananyezo yabeera mulabe wange kino kyo kikubuulira matenjo gwe nakirewole ne mugamba abeera mulabe wange abeera ku mulimo gwe kusaidi yange abeera mulabe wange ezo omuntu yenna agezaako okusala mukama wange speed we abeera mulabe wange so nabasanga boogera era nga nagamba ne kululi nabasanga bali mu kwogera nga bali ku mmeeza awo nga bavuddeyo ku mmeeza nga tebali ku mmeeza nga bali nebbali w'emmeeza obuumu bwa nga boogera so nemuyitako nenzira kukundi ku mmeeza eno endala waliwo tudendoza ne Grace Kakooza yali atudde nenzija nemubuuzako Grace Kakooza mubuuza osibyo teyo nnyabo buloti namboyiro n'ekyebiri naye nze abantu abo
wazani awasa makankwayipiri kati nemwina n'amaliriza nengenda ndozokomuluko ngebona kugambe okuwasooka omubuuzako mubulamu bwange jesile okumusemberera ye kumutunuulira okusemberera Patricia nengenda nemuwahaaga omanyiza abantu bonna mbawa ebitiibwa era namuyita mama hayi mama sibyoti eyo kati kyaki tutayimubuuzako mubuuza oyo musajja gobadde naye omumanyi kyali kyenuga omubuuze ekyo kyokka kyatwala omuwa okubuuza Patricia oyo musajja gobadde naye omumanyi asooka mweyanjulira amanya gange bampita Sama Uganda nagamba Sama ino yo nemugamba maama oyo omwami gobadde naye omumanyi bulungi nagamba mumanyi nemugamba oyo musajja Mbega weyatambulira ku pulezidenti waffe Mbega nagamba byakwana abatali mu kunkwana kati bweyangamba ekyo namanya ngamba naye nekutaba badakutawanya wano nenga byakwana badankwana ebikapu byayogera ebyo nemugamba munaye wegendereze oyo Mbega so ndoza ebigambo bina Uganda ne Patricia kwana sakola conversation empanvu naye nga we yali wamulindira bbanga ki nga bali mu kwekwana nagenda okunyira nasanga bali mukwogera nabayitako na buyisi nabayitako na buyisi awo bali mukwogera nenga Patricia yangamba awo nga maze okungamba ekyo nti abadde akwana yangamba era yagamba nti amugene ku tebo ya Patricia yangamba nti oyo musajja yasena amugene ku tebo omukyalo omweru ye yamuggyako kati oyo ye yamuzzaako era bwe baavaawo nga bamaze okwogera emboozi zaabwe n'amukwata n'amuzza ku mmenza kati omukazi n'amugjawo nti tolina kutuula wano olina kutuulira ddala eri mu nsonda netiwaaka ng'ekutuse ani akutuse netiwaaka ekutuse netiwaaka si yange eya Sama yekutuse abantu abali mu kulaba Map Media TV be bannyonnyodde oluzungu ne muluwulira nga Patricia Sewungu ali mu kwennyonnyolako era nga bw'atamanyi gundi era yawulira ku olwo nga bamuyita oyo gwenjogedde naye era abantu abamu wano balaba be bano ono kati John Kitabalwa yali yavadda ku media era bakomawo be bano bwe bugurupu buno ebyange nabyogedde ng'omuntu naye nina ne message endala ng'ovuddeko oyo president wange oyo Sama Uganda gwe nalonda ye president wange mbagambye nti Patricia Sewungu yali mu kafubo n'omwami oyo era abamu nga temujja kikkiriza eyamusangira ddala n'okumusanga ng'obijjeeko yali Sama Uganda eyakuba ekifaananyi ebifaananyi byolaba sinze nabikuba wa ttiimu ya pulezidenti yennyini ey'amawulire ye yakuba ekifaananyi ekyo mukiraba ekifaananyi ekyo si kya ssimu ye yakuba ebifaananyi ebyo bye nataddeyo Sama Uganda yamusanga kyokka ate before era ebifaananyi byali ng'abaana batambula bakuba ffe nga tunoonyereza omuntu ono akukuta n'ono amwagaza ki ebifaananyi ne bifuluma sinze nabikuba wabula nze ng'omu ndowooza ndi mu myaka gyakufa nze nasazewo ne ŋŋamba olwatta ssebo nalumanya kanfulumye naye nga sifulumya nti Patricia yagenda kuba pulezidenti wabutwa nedda Patricia yagenda kukola pulezidenti waffe obulwabe wabula nagambye nga Patricia yaganye okumpa attention mu inbox leta akatala kano ako kalya Patricia aganye okumpa attention mu inbox